Bano be bamu ku batuuze ku kyalo Jjanya n'ebyalo ebirala ebiriraanyeewo mu disitulikiti y'Empigi be tusanze bakonkomadde olw'okusuubizibwa ekitongole Kinnira nga bwe babadde ab'okukolebwako olunaku olwaleero okuzza ndagamuntu zaabwe obuggya n'abatafunangako okwewandiisa okuzifuna. Abakulembeze b'ekitundu kino bagamba nti bwe bategeezebwako nti enteekateeka ya kujja mu kitundu kyabwe olunaku olwaleero baakoze bwezizingirire okukunga abantu bajje mu bungi. Era babadde bazze mu bungi abaakewandisa babadde bali mu bibiri nga n'abalala bakyajja. Abatuuze nabo olwawulidde ebyokukola ne babizza ku bbali enkoko ne bagikwata mumwa wabula kibabuuseeko okubagamba nti bikyuseemu nga tebagenda kukolebwako. Ndi wali nninze sanwedde na chai ntuuze ne ngamba kyekiri wano ate olugize twakedde dda ate ddakiika mbale nti ate chairman ate bintu bikyankanya tugenda nseke sinaabye ku maaso nga njagala nkwate ekisooka munnange batuwandiike endangamuntu tutuuse wano bagamba ate tugende enseke. Okututambuza ekyo kituluma baba batukezezza twasuze tetwebase nga tugamba tugenda kuliza endangavu zaffe obujja. Balumiriza ssentebe w'ekitundu ekirala okubanga yavuddeko kanaaluzaala okukozesa olukujjukujju enteekateeka eno etwalibwe mu kitundu kye. Abantu w'enseke wajjidde n'atwalamu omwami n'omukyala n'abatwala enseke. Babadde tebannakomawo omukyala n'avaayo n'agamba wetuli wafunda gavumenti tebakkiriza kukolera mu nju. Byenguzi tebijja kukola mukuze ennangamuntu tusaba beddeko kubanga bafudde okwekuba obwama nga bazze okukola. Ku kyokwekwasa nti ekifo kifunda abatuuze bakiwakanya nga bategeezezza nti enteekateeka za gavumenti endala nnyingi zibadde zikolebwa mu kitundu kino ng'okwekwasa nti wafunda kya butaliimu. Ne mbabuuza eryo gye babadde bajja nga bakolera babadde bajja bazimba buseezi naye nga wano wanene wetugemera wetuzira obulirulu wetwewandisiza ennangamuntu. Ssentebe w'ekyalo Jjanya Francis Muwanga yennyamidde olw'ekikola ekikoleddwa ab'ekitongole Kinnira n'ategeeza nga nabo abakulembeze b'ekitundu bwe batabategeezezzaako. Kati abantu bali mu bwetaavu tetumanyi lunaku oba banadde oba tebadde tebalina kye batugambye. Baabamu ku bakulembeze mu kitundu bakukkulumira gavumenti okubeera nga be baziŋŋamizza enteekateeka okutuuka ku buli muntu olw'obutakola kakuyega amala. Abantu bakubira ssentebe w'ekyalo ssentebe talina kapasite etuuka ku buli muntu okuwulira nsonga kubanga abantu abamu babeera bakola. Kansala Musa Bukenya n'ekyebyuma ebitamala agamba kikoze ky'amaanyi okutambuza omulimu akasoobo. Ebyalo ebyo kizibu nnyo kubanga basobola bitambulako olunaku ne baba nga bakola ku byalo bibiri oba bisatu bajja kugenda nga bakola ku byalo ebiri okumpi. Wabula ku bbalaza ya Sabbiiti eno ekitongole Kinnira kyavuddeyo ne kiraga obwennyamivu olw'omuwendo gwe bagamba omutono ddala ogwakettanira enteekateeka eno.